Musa Bobby Wine. Bobby Wine kulaba misana. Ekyokwenga Bobby nti Namboze ne Besigye bakulimba. Olukungana lwe bakutwala mu America balupangidde wano mu conference mu Serena we balupangidde. Kakati bagala bakujje wano nti bakuyita mu America ogenda olebe kubeera ku mukolo gwani gwa mukisha mundu. Mpuli. Namboze bayeripa Namboze bayeripa wano. Namboze yakoleje. No, mumanyi. Omumanyi bulungi. Fe betulaba. Si bye bitu. Zimba manyi nina seta ya intelligence. Nkitegeera. Do I go anyway? Nzawala mpulite kandi birundi bamulese bisinde. N'abasoso okwogera abasatu ne reception yenfuna nga takatuka ku mukolo ntegeera bwani. Mpulira. You don't invite me to go anywhere. Never sitting here. Osoka kwa sesinga. Yes. Mpulira. Yes. A mess capital mess nenegated today. Kiche kiri mu how mafias. Ekiri mu katabo kano mbabuuza lwaki Besigye yakuba akakiko k'ebyokulonda. Besigye yakuba akakiko k'ebyokulonda mu mutunulire wa. Akatabo kutuwe tayita abantu batuwagire. Mutunulire wa lwaki Besigye yakuba akakiko k'ebyokulonda. Bakalonda wali. Okay. Abalika abamanyi. Yes. The members were proposed by the president to the parliament. We approved. I see. What new discoveries has Besigye found out? Kyazudde buli lwagenda mu kalulu nga tewaliwo bikyuse mu mubba akalulu babateekawo ng'alaba ne mu mbaga tugamba kyogere kati oba osirikira eddala. What has Besigye discovered about the electoral commission? Alina kyagamba ku mugole atanagattibwa ayogere oba bwe tuba wano sirikira ddala Besigye akyayogera mugenda mukolera ki kimukubya akakiko k'ebyokulonda. Besigye alina kampuni gy'akolera ekuba obululu. Kampuni ezikuba obululu mu Uganda mu electoral commission size South Africa zaba mafia bawa ndeka naawe atugamba obululu babujja South Africa ne kampuni zaleeta ebiwandiiko nyine zaali wano bali wano wakubira obululu kakubulire nabagamba nti mubuuze Lukyamuzi Keniki Lukyamuzi was supposed to be number 2 nga Damiano ye number 1. Damiano nakola omuntu ekibi ow'amaanyi mu gavumenti namufuula namba 2. Abasouth Africa baali bayinza okuddira Damiano n'afuuka namba 2 abakuba obululu baawano kampuni zababbi baawano. Kampuni zajja ne zibiidinga nga zitugambye zivudde South Africa ne zijja n'abantu ne zeegera nga zivudde South Africa. Era nkugamba nti examples of malicious plots in the recent past. During the 2006 presidential elections, some elements in the opposition political party FDC wanted to rig elections through their agency, the Electoral Commission. They hatched a plan all the way in South Africa. However, a quarrel arose from the Wood Print company, the ballot papers. There were 2 contending groups in the fight for the deal to print ballot papers. One led by the Minister for Finance, and another one led by a vocal woman, Matembe, who is now who is now a judge. Although the companies that were bidding to print the ballot papers claimed to be in South Africa, the reality is that their directors were actually Ugandan local mafia. As the 2 groups were salivating for this lucrative deal, the group led by the minister outsmarted their rivals. The minister used his influence in the Ministry of Finance and delayed the funds. The delay meant that the commission could not advertise for bids, which according to the law must be done in 90 days. Under such circumstances, the company that previously won the bid is considered. This is what the minister thought. Armed with this legal position, the chairman of the Electoral Commission, Aziz Kasujja, dispatched a team to South Africa, sealed the deal. However, the other group led by the vocal woman, Matembe, who later became, and a person who later became a judge, used the IDG's office and ordered the team sent by Kasujja back to Kampala, which they did. Unfortunately, the then Minister of Justice was a tough woman. When she was approached with a proposal to extend the election date, the woman rejected Mukwaya. She argued that she could not amend the constitution to favor interests of a few individuals. She also noted, Mukwaya noted, was Minister of Justice, noted that
The rivaling chiefs never went to the bush. Hajati Janet Mugwaya stood her ground. The impasse was solved by President Yoweri Museveni when he directed as follows. 1. No need for constitutional amendments to extend the election date. 2. The team should return to South Africa and print the ballot papers. 3. The then Inspector of Police General Katumba Wamala should investigate alleged corruption in the whole deal. All in all, the allegation against Kasujja was a creation of the mafia Kanga. Kati Besigye ayagala kubeereketo commission balwalira printing. Besigye alina company gyayagala e printing obululu. Kyava bagundi balonda abantu abangamba Besigye kati okulwana kyagoba kiri kimu. Yes. Alina company. Yeah, alina company. Afunira muwa. Anti company iye emwenja wano. Kakati nkugambye ndi munnaku sisi South Africa South Africa bamanyi bano babbi bawo nkugambye omu South Africa wali oyinza omugamba nti Damiano Lubega nzibye kati mupanishinge Damiano Lubega abeere namba 2 kati kyamukiye namba 1 tell you where else it happened. I see. These are mafia sex scandal gye baateeka ku Kasujja yali erimudiru yokuba obululu nga mafia waawano alwanira ddi minister kyeneebuuza mu byosomye ate bamusiba batya nga ate ddiru amazogifuna ddi kaseera Matembe ng'alina company ne munne. Kakati oli yali mu finance n'abasalira amagezi yasiba ssente ng'electoral commission tezigendayo. Kakati in case ng'electoral commission tefunye ssente mu budde mukozesaako eyabakolerako nga company eyabakolerako yali yaani ya minister. Okay. Bwe tusiba ssente ddiru n'egaano yita mutukozeseera yali yaluli. Matembe ne munne bali obuuka. Matembe ne munne bali obuuka. Ne baabya Kasujja. Ne bamuyiya bamwabye. Matembe alina ekitabo kye ekyobusiru kye yawandiika. Abaana bange balimu babiri bokka. Kasujja yalina driver yekka. Matembe nawandiika ekitabo ku Matembe. The wound, tears of a crocodile. Matembe ne munne. Maziga gagonya. Ne baleeta Kasujja ne bamuleetera omuwala Nandawula bukedde. Naye kulubya. Nishabowa. Nsijja balamula. Sibamanyi. Sibalabaga fesi zaabwe. Kuluba n'essonga polisi. Akati Besigye ky'ogamba okuba electoral commission ddiru baagimumye eyokuba obululu. Bakitegedde. Lwakojo naye alina kampuni yakiikirira. Naye ate Besigye opposition yeeyingira kya bintu ebifaanana bwe bityo. Besigye muliko ssente yennyini. I see. You don't know these people. Si yono gwe tumanyi ono. Ana wafa awakanya. Nkubuulira. Nambozero kwago Besigye. Anti nze nkubuulira ekintu kimu. Ky'omukazi gwe wayogereza. N'omuleeta. Nakutya nti ewaabwe bali abafu. Simanyi bw'osinze. Besigye was around when the electoral commission was vetted by parliament. I see. What has gone wrong? Now, what you can tell us is that people change. Overlooked certain factors. Kubanga alabanga kati opposition munyigiriza nnyo. Omuganda ono wa Uganda Law Society. Mbu teyalizayininga ku bulamuzi. These people babaweereza babawa buwi nti ejjaja has credibility. Electoral commission egikolera terms gy'emyaka 10. Ono omusajja omuto oyo omulamuzi aweeyo emyaka gyakoma ku myaka 10 mutumule oyo omukoya yogere y'obusiro mirundi ekisimanyi bamuyisa gyawandika manifesto after manifesto nkoleki ndiroya naye nti omunsi omutuwo alowooza ndi musiru ajawandika manifesto nga bababuulidde mirundi tagana kya musiru nedda mwenabatamwa sina ekyenja kukola namu nsi mukabuli nimugulu nabatamu nze nagenda ne bumma n'omulimu mu kabuli temukukwasaganya tubasabira Katonda baduke bawe bebabatizewa. Njagala tumalirize n'ensonga yabo bulijjo wakanya ekintu kino leero njagala osaasire ku bantu b'ebuduuda ekirandisaidi era yazzeemu ne happeninga nti ebuduuda kimanyiddwa singa gavumenti yateekawo ddamu olaba ne tsunami bamuteekako monitary ekituufu n'abavubi babagamba ennyanja egenda kugenda emyezi gye bamubi. Why is it that sente ezo ono minisita omuwanvu oyo naye awunye nagisi oli minisita omuwanvu yakafuula kattiroke babawa sente ebuduuda mubajjeyo. What betrays you is that ebuduuda bakyali abantu gye bali abantu balaba abantu omutisa omuwanvu mube mukomera bereka okwo kwa magusu
I see. Kwata yo ministry mukomera. Ebududa land side zikyagenda mu maaso. Waliwo budget gye twalaba ey'okutwala abantu. Oba abantu balimirayo. Balimirayo nga yagezaako budget. Government sente zimwafulwa tezazimba nyumba zimala. After giving you a lot of money, the Buddha people they are vomiting. I see. Put him inside. Bereka huyo kama busu. Muli wase. Talipo ku lukala lwa Museveni. Ati ebichat ntiba kyafayo. They gave you money to rescue people bajeyo. Naye abantu kyabalabanga bafa. Yes, they are exposing this man, this tall man, the Muteso man. Put him inside. Ekyo tekiri mu office ya Prime Minister. Tekiri walo hakana. Bereka huyo kwa mabusu. Arrest him and put him inside. Minister for disaster prepared n'ensaliwa. Bwe tusalawo tesomero tulirocate. Ate wasigala y'abantu. Aha. Abo tusalawo tesomero tulijjewo ate ani asigalayo. Musajja mu muyole. Kwata. Bereka huyo kwa mabusu. Put him inside. Si bunafu bwa mukama. Ate buli wa president. Kuba akola ekintu supervisinga era kenyini yagambye supervision ekyali parliament we supervise achali mwalo boys nita oba oli mwalo boys tukuli sente tukusafuna this is not question of mwalo boys you can't need to meet putira kwanga no libantu uchali mwalo boys I see no lolo zimulemye acha yogera bili byaita nze njagala nyabaganda abaganda nayo sibo bajje menge yaba fere nayo omuganda akugamba tekitebe kya Buganda must be fair an umbilical cord does not suffer from gonorrhea. The umbilical cord within it is happening, but it does not put its shade inside. I see. Umbilical cord you witness it. Kakati, where do I blame Museveni? When this man was given money, Museveni from that area. Museveni was blaming supervision. Part of that Tessoman minister. Put him inside and charge. Abantu bakyafa esente zafuluma muzali zaidi wa buli kaseera tetunalabako yadde ekirango ku TV nga kigamba abantu bemududa mwetegekere enkube program kulembeze wenja obudde bwaffe twade twabulidde naye tukyeyongerayo empaka esaawa 5 etteeka ligenda kufuluma ku bakozi abakola ebweru kigambibwa nti Uganda egenda kufulumya etteeka nga singa obaako omusango goziza ku mwana gw'otutte ebweru osasula fayini ya miliyoni 4 nambooza alwanyidde ddala ku bakozi abagenda ebweru etteeka lirwanyisiri. Are you sure? Are you trying to say she's fighting her own business? The issue is not that yes, you have cheap labor even here. The Chinese, the Indians, Milioni ana tubabanji. Milioni ana tubabanji nnyo. Waliwo mu China ina trade union mu company. Simanyi. Abakozi babekala mu Uganda the more you are many, the semantic is a number za above that. Kakati semantics. Why do people pay to go for slavery? Exactly. Why do people pay to go for slavery? Etteeka ne ligenda kikinga. Investment authority tuyina bagezi asobola okugamba nti in case you have 5 million you can invest in this. Okay. Why do I pay for 5 million bantwale? Ekyokubiri bana babbi bantu ya pusi walutwetu alina omukota alina kana kasajja kasonko kalina bebayina a company is doing omukota talina nti etteeka lijja nti bw'otwala omuntu n'omuggyako ssente era osasula fayini baali bakubona nakalema n'entweye nga buli omusajja bamugjamu nakalema n'entweye neyepangira ku baana bakita singa wakwata bange mukazi gwe walingidde tuleero nzisisa nalikayingiza entweye talinkasomo nekalenga omuntu bobeera ku Museveni nga buli bwebakikukanga akukawunya tuyinza kukolera ki kubanga ne bwetukyogerako bwe kityo nti era abaana bakyagenda ebweru okukola tuyinza kikolera ki nabaga nti lwaki ebyuma ebyange bikoze tiweri erinnya wange kakka bamulagira ewange obeera alinyayo bagamba mutugende tubiritrace nga bali mu military intelligence by Saturday I'll come here and report to you
gwe bikwate kuba mukulu yabagambye nti mubikwate ko mulabe. Why am I doing work? The madman is doing work. Why? Wange bwe nkukwata tuli nnyo si aboti banjoka beni ndo nikwasuzayo omuntu twe kusajijeko mutani wakajijeko program beni kubasi kubabuji nyina kakati mwote musobola the issue is not law. Even if you bring a law nga eteka batugamba a law is like a cobweb. A cobweb eteka nyumba ya napu kansoke nkutege eteka lyetaagisa teryetaagisa kukwata bano abatwala abanene kubanga tebagambibwako ekyo eteka lyebaleeta generally teryetaagisa Museveni atwale muleba aisi agenda okulabanga mukodde muyodde mubeka mukono miwe gwosookerako mbulira mateto ya kusinga bemigo nkaleete nga tekalina na saati kuba biba birimu banene biba birimu. Yes. Kwegamba etteeka ne bebalireeta terina kyerigenda kukola nga abanene be bali mu kintu etteeka nyumba ya nabubi ebinene bikobuweebu werabe kobuweebu ng'ekutte ekundi nabubi akwata ekiyenje nabubi akwata buswera empulira etteeka ne bebalireeta ligenda kukwatiramu batono muleba muyolere omwana amulabe nga talina saati muyisa mu kibuga zatatya kufa ajati mukwaya akola naye ajati akola oyola abatwala abantu eberubo oyola oba omwoyo Museveni bamugambe nti mutadde kabangali mpulira akubira esimu madman naye ngova okutulako mu gavumenti yo mbeere nga nze musasi w'amawulire mu gavumenti yo. How did Amin solve these problems? Amin was just arrogant and did not know what to do. He was brutal. Mbagamba ndi kati nze nga nze mirundi mbagamba nze ndi Kamulali bodira Kamulali owakyenvu n'olowooza nti si Kamulali nnyanja ekitolabe ne bebi mukaabi kuba yotere muwa bebi nze ninga kabi onayokya ninga munyango gukwateko omunyango si gwekugana bebi okukwatako nedda bebi alina okumanya omunyango tonumba tutingana tubagana paka kufa. Kampuni za recruitment wozijjamu abo bogambye labor export etereera kati ono omusajja gwe bakuba ennyo okusomanyi ali ku gundi wali ono omusajja owegendewa owesomero kabalagala obawa oyo takola byakibbi no why tali supported nabaga nti mutunulye gundi Jomai ababa simanyi si mwana wawaka okay HB of bali ku business argument fatu muvukoyo ne companies mkwatu back pick up beruzira mpulira bali batunda ettaka lyabwe tewali abanyigako tweye pusi na yayina company etwala abantu kayole n'entwe yako kabe mukomera balabenga bana baddamu nyina naboza akolera bano nabaga nti oyo bahati nembabuuza nti bahati alese etteeka ku basiyasi where are they kubanga nkubuuza nti ekiso ekyogi kiyamba nte oba mukinjaji ani wakulifamangu kiyamba mukinjaji akisale bulungi ffe mu baganda omusiyazi tumuweca nesanja tumuzizika ebizimu kati bahati olwokuba mukwano gw'abasiyazi yabaleetera etteeka tubulingi ero means they are here where are they bahati muntu w'abasiyazi why do you bring ero are they here oregulatinga nekyobakola mu Zambia baba emyaka 15 buli omu embassy nezikalawo fumusiyazi tumuba nesanja nezumucha kakati bahati yabaleetera lo why do you regulate something that does not exist and illegality? I see tosobola kuregulate ekintu kimenya ate abafumbo bamala emyaka 3 bafuuka bampeta kiriruddawo oyo ye bahati reasoning it muyina. Is there a need for a law on homosexuals? Where are they? Because you cannot regulate about homosexuals when you have not agreed that they are here. Okay. Where are the homosexuals? So we should first agree that we are valid. The fact that they have a law means they are there. They are around. Large numbers.
yaleeta etteeka kasolete etteeka oba okakasizza nti obamanyi weebali era bano baleeta atubulire baliwa baleeta etteeka nti dawale tomujjayo ng'omukazi ano ffe bitukwatako fe abaganda bitukwatako birina bibikwatako mu twain ibuliri ero omukazi bw'anoba tokimayo gundi bakimanyi nti that not concern us abanga abaganda fe abaganda tosobola kudda ku bukombo kima bintu waliwo akima nogandi bazana omukazi emyaka 2 tunobye omukazi aziriza ekitomola kyange ekyekwaso kyembadde muteekamu byobaffe tibiriiwo bakuwa omwenge bakunywa kwolu abawala tubatunda mwenge bakufuka kwolu kati onagujja oba tonava nawo kumutwala ngaekidomola kikaze nga bakyasomesa bakirala etteeka lyali likwata ku baki abagabe nti mpulira nti bajja ne bazikimu mpulira tatama omutambuuze naye tamala ekituufu ogwawa oli wa people power oli NRM kube engeri gy'okubamu gavumenti eyo olinga eyeekubidde wakyagula kankobolire oliwa njagala Museveni nnyo era ebyo bimulowooza Museveni yakulira NRM oba we NRM yes Museveni bweyatuukira okwekalakaasa mu history nebadde noonya history kyakabeerawo emirundi ebiri waliwo omusajja ali pulezidenti wa Bufalansa nga muyita gundi mitara François Mitterrand yali mulimi wa mizabbibu emizabbibu negigobbeeyi naye navayo neyekalakasa n'abantu nga naye mulimi mpulira Mitterrand yavayo neyekalakasa n'abantu yes nze njagala Museveni ng'omu namutunuulira ku baana bano nga ntwaye pusi bali kumwanyisa bonnambubiye kubye bonnambumazegenda okimenyi okere wakajiji omutwale mediasi engeri gy'okubamu ekintu kyolinga wagira bobiwakananekeenga kano ajje mukusimanyi mirimu nolinkuba nenkutwe akakasajja nolinkuba nenkasoma bano abaana bali bagala kuwamba Museveni mbakubye 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 gyogomba kubye buli wamuwona tetuliddamu mumpite musajja muyite ayogere bagayembu mirundi president election mirundi tusokwata mpitayo kolezi gwetu ya pusi luli wannama nakubinula nonemukuba ku kisenge wabinula to ya pusi ng'omutwala amagulu ne gawagira mu mmeeza ku luno ndi mu traini kenkalaba ne kajja nti bampise musajja ndeka nkasiza ku mutwe musajja usonavaayo tosobola kuvaayo mubala akukkiriza okufulumayo musajja muyite mirundi abamuyite yamugamba ffe tukkiriza tuwummule naye yita mirundi akoma okukkiriza sijja kujjayo engeri gy'okubamu gavumenti ya mukama olinga owa Bobi Wine ensi etandise okukkiriza tulike olwa opposition oyagala Museveni naye olinga n'engeri gy'okikubamu ng'olinga ayagala okukisuula omusiraamu ayagala obusiraamu bw'alaba abasiraamu abali embizi naye ayingira mu mpoko jointi kulya oba ayita banene babakuba tubakuba bukubi biku nga tuli basiraamu tukuba bakuba ebiku gavumenti mubeeramu gwe tuyita the voice of reason nti nkugamba nti muli babbi nga kituufu era Uncle Sam yabagambye nti omusajja oyo nange saasooka mutegeera yankuba naye simuyinaku buzibu bwonna nabaga takisi mugibbi abantu bekalakaasi kuba mufinya amafuta gana ag'ebonyolo nemuleeta baasi temuwa musolo temukolaki kati President Museveni ekibuga tekiri peaceful mwamala okugoba musisi sente za Museveni tebazaagala ab'omu kibuga baagala kwekolera emirimu gyabwe nti by now mwanyinaze Bettikamye ne baani baali bamaze okuyiiya abasajja bano abatembeeyi gye bagenda nabo okutundirako baba Sunday market basiba enguudo ezimu ne basiba n'enguudo kakati nganza alina amasuuti agawere 2.5 oteeka balinaku baleeta singa mbadde mutunzi waako tulina kye tuyita boot market omusajja ava n'amasuuti geewuwe nagula buutu ye bagule bafumba emmere kuba abazungu emmere yaabwe si muwogo okulekawo biwata mukyere naki mu Europe balina Chinese cities buno bakayira muzeeyi akayino yakakudde ukabadde wannakalemu kakankana kati kayingira ekkomereke ne bunne waabo ne amawulire gonna tegabuwandika mbuwandiseeko akatabo nga muzeeyi abukutte ku kikaale bwatu bwonna nenti zaawo asuula kasasiro abutwala buli wakasasiro mbukubyeko akatabo kamaanyi
nga kajeyo entwe yako bwe kati ne mutani wakati jajeyo entwe muzee yakutte bwati kukigali abolekeza kujiri kikuba sulembwa bulajana mbya katabu is Museveni the right guy to lead the corruption thing ndi Museveni yagenza kutandika corruption nga ina ba minister 11 already yabakabyedda temumperekere na muwo muzee tetujje naye ate yalisi bahati yayononyeje nakalima yayononyeje nakalima alinga kikodo kya wanti corruption nakalima alinga kikodo kya mbiza abasiramu bakirabira bayirira pirawo bamuyirawo ne bakaba kakodo nakalima alinga kikodo kya mbiza abasiramu bamutegera bayirira pirawo tugenda kumaliriza program omukulembeze w'enkya analysis okugikubira abeera mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu Mirundi Museveni ayina ba minister 11 beyakwatiddewo 11 kirunawulira kyabakoze ate n'abakwata atalina kyabakoze nga talina kyabakoze ffe tunaabirabirawa kankwekateeka okateekera yongera kateekayo yona buteekayo you see even if he calls me into a peace and he calls somebody on court, people understand us. These are similes, but they understand us. Musa should prevail over. When does he prevail over this man? To stop Sisahola, Tutingane, Umatemun Kasaja. Is Kakabozi. Echibataka mugwanga chiri part of corruption. Kubanga report ya from last week netaka lya Uganda eri embassy ya Uganda mu Ethiopia. Ethiopia yoka. Ntilia bibo. Mukafanisi yatekawo kampuni. Mubala bize bizimbe for the embassy. Bazima sente ndibazitunda. Okutupangise. Naye mukafanisi wali kitawa. Mukafanisi njamu kubako tebo. Ayogera n'entwe ya pusi. Tabisikala mu finance. Gondi yagamba batugamba nti ettaka lya Uganda eri Ethiopia ekitundu Ethiopia yoka ekibbataka kivudde ne mu Uganda ne kigenda ku embassy za feri kakati bati embassy ya Uganda ewantu ne bagimma sente ne bagibanja ne bakola ki kakati embassy ya Uganda ndio wasikonde mu diamini yekigula kakati kali bwekati ebizimbe byonna bikiwa kati obatasobola kyongerako kimenyi nga mukafanisi ne banne mukafanisi mukafanisi bwalidduka andonyo kubo okumudusa amangu ano nyo kubo bumfulumya gachokinga kandi mukwatira wano kwenda bamukafanisi ne mubatte bigenda mu recording nga ayogera n'entwe ya pusi kunasa ajakutuka. Who is stealing land in Uganda? Ani abettaka. Ekyo kyo tukitegedde nti bano ma embassy sente bali bettaka basobola okulikola ki? Nti Amini yakola embassy zonna bali bazitunze bazimaze. Let us have a company to look after our embassies. Ate bazitunde. Ne bakola company. Alidako mujakutuka ajakugalisa. Alidako ensawala jeje. Mpulira. Bola beba mukakanisi bwe baddu kama jozi babahati. Mpulira. Esale jakugala. Esale jakugala. Obubbi bw'ettaka bwenkubuuzaako nti buvudde wano mu ggwanga balina bye babulumiriza okubanga babuteekawo kituuse ne mu nsi z'ebweru nti ettaka lyaffe eririyo. Ezo zonna ssente bajja basesemya mukafanirizo alifiira mu kkomera bajja kumuyoloola b'emisinde kiiza asirisa kiiza tayogera mukakanizi entwe yekusa egenda wa mukakanizi Museveni mumugwe nabagamba nti nze natunulya Museveni bwenti wali oddeko nti bino ebiriwo abamirise 11 beyakutte ku gundi ku Yisimba muri Musale muri Muhwezi Muhozi yakalekana entwe yako nakalekana kakajiji n'entwe yako n'omukodo ina n'entwe yako sente za Yisimba entwe yepusi entwe yepusi kafana nepusi katunule pusi kaleba nepusi kafana nepusi kalinge pusi kanzi kulako olutalo tujja kutimira muyalita munne kanzi kulako olutalo at the end of it all nga tumaliriza programu eno kyensinza okutya nti ekibbattaka bwe kiba nga kituuse ne mu nsi endala ate wano tuli ku ki bajja pakwata Kenya yesinza embassy ebweru era kyovola nti Kenya yasobola bulungi nnyo okununulani
singa Uganda gye baali bataddeko ICC tetwali giwangudde embassy zonna zaguwawudde naye Kenya buli wamu wonna Kenya ni embassy bano bo batonda butonzi mu kafanizi mu finance batonda butonzi ne muddira eggwanga nga liringa liba abateresa nokola eddwaliro ng'otta bantu batta bantu we were worse than Kony. You are worse than Kony. You don't need it to attend gundi HIV day. We should kill believe what the woman. We should kill fellow people for money. I see. Never did there were. Simanyi. Bacha kubayo. Engeri gy'olangirira olunaku ndabanga olujja naye sirulaba bwe lujja. Abalanga Yesu bamulabako. Simanyi. Sirulaba olunaku bwe lujja. Wali wano bakandi musebo yayingira bajali. Olunaku lw'olanga lulize sirulaba bwe lutuuka buli lunaku. Wekuza ntwe ya pusi. Ntwe ya pusi ekule yadukidde wa Nakalema. Rwanda bamuleeta Misiri. Bamuleeta Talinya ntwe ya pusi tonze seregerwako. Bonna abansonga mwolu kule kutabanika akajiji kati basi balinnyeza bwere. Tezikyatambula bazinyeza bwere bebiremu yazijja wase basi mulinnye basi musasula tuyingidde ennaku enkulu tubakubiriza okubeeranga mwekuuma tubakubiriza okubanga mwekuumira ddala mu nnaku enkulu tamala emirundi junior yaŋŋamba owakanya Christmas owakanya 25 gwe wawandiika bayibuli gwe wayawandiika ebyafaayo nti owakanya Yesu yazaalibwa Yesu yazaalibwa mu February kubanga oyina Yesu yazaalibwa emyezi gyalitamale buli empeera ya Bwaloma yayongerangako omwezi omwaka tegwali gwa 12 there was no way ku winter ey'amaanyi ennyo nti abalunzi b'endiga baali bweru. This is a known fact. Olunaku lwa 25 December mu lukuze titwaluwamba kubasamize. Jesus was born in February. I see. Yes. Owakanya Christmas. Siwakanya silweru. Yesu yazaalibwa wali mu gwakubiri. Ngaze bwe ngamba mama. Ebyafe bye biwa bijja. Mama wange agamba ndi nazaalibwa nkaaga mu ebiti. Neze mugamba tikisoboka. Webambatiza. Wewe wezaala. Mole osobola owakanya mole namatovu eyakuzaala nasika kufaza gandula bakutta kamanjenje mpulira ngambo ambatiza George William omwana w'emyaka 2 ategeera ati leka faza omuzikote gandula omwana wa myaka 2 ng'okuba faza wali owakanyaki naye ate kati mukkirizamu I started speaking in 19 nga nina emyaka emyezi 6 samale sagala kukkiriza ly'oŋŋamba noyogera nga oli wa myezi 6 abaana bano beeteeka ku muntu gwe batasobola beeteeka ku yayogera nga wa myezi 6 mbulira nze nsaaga simanyi teri nsonga mu lugalo bwana kali kati wekadduka ejjo kabadde gwa Nakalema konna kali gwe kati Museveni yabagambye reaction yammwe muzeeyi tuleke obugagga bwaffe tubusigale sebo mirundi mutu nedda mirundi temugamba njagala kasajja gwe tusingani mu State House ogwokubiri busukuba ku kisenge kutta tuli mu kuggalawo tubadde tusaba omwaka guno tuyambe tulagirire wali busajja bwo tuleme kubibwa mu Christmas oyina eddagala erikwata ababbi badde nsaba olitulagirireko wawali gye tuyinza oddijja mukazi wange yangambye ekirumbu embuzi gye tubadde tusibye ku kkubo bagigyeko nafulumye bweru egedde ku makyakoma toyinza kunsibako obbaani kasiya kwega twajja wano mutudde nkola naawe naye nkutya amasannyalaze gamala gavaako nga tuli babiri nekweka nagamba muhanga embuzi yabuze nagamba muhanga nti wamwe omulizi kattampeko yaveeyo akasajja kano ofuluma ebweru nabagamba nti muhanga ewamwe omulizi kattampeko yavvu eyakasajja kano kunere ekiro ofuluma ebweru kaliddamu kunere ng'embuzi teriiwo kaliddamu nikataboneka akajiisi mbulira kye wakoze embuzi okuli wakoze otya mukazi wange yaŋŋambye ekirumbu embuzi ebadde ku mutwe wali bagisumuludde nafulumye mufulumi kumakyekedde kujjayo kamusindi naye beewo asumulula embuzi yatamale abaye tulisiriza wakoze ekyo wafuuye luwa wawaze engalo watunudde waggulu twajja mutubbi embuzi ya Christmas
ebadde egenze amanya gange yenze kankaka Peter okuba tochi mu byobufuzi abeera Joseph Tamale mirundi mutabani wa Yohana mirundi ne Mole n'abatovu beero tukola ne Kasaga ku kamera Muzeyi Albert Luswata nga producer ne tubana Regan Rich Intale mu studio ne timu yonna ne Giovanni olwalira abaddewo saako bannange yenze kankaka Peter program mujidde mu kumikutu gyaffe ejenjawulo mukulembeze w'enkyasiibudde mweraba Mbuzi baji eziduka okubya abaami abo balina program kati agenzeewo omusajja